Omuliro guno gutandise ku ssaawa 7 ez'emisana nga kigambibwa nti gutandikidde mu kayumba k'embaawo omwalekeddwa sigiri ng'eriko omuliro ng'abatuuze bakoze ekisoboka okuguzikiza ng'abamu obwedda bayola ttaka abalala mazzi nga mmotoka 3 ezikiza omuliro zigenze okutuuka ng'abatuuze bagusinzizza amaanyi. Jafari Sengendo ssentebe wa Sebina Zone ategeezza nti ne woofiisi y'erosi terutonze ng'ebintu okuli ebiwandiiko stamp n'ebirala bisaanyeewo. Barnabas Ndizei makanika wa Lady Smart okufiira muliro agambye nti abadde munda ng'akanika nga tamanyi biri wabweru alabye bantu kudduka ng'alajjanidde abazira kisaawo kumudduukirira kuba ebintu byonna byakozesa biweddewo kyokka ng'abaana badda ku ssomero. Ande ne mukukanika ninawo akakonteyina kange andi bizinesi manyi kigenda mu maaso ndabya abagundi nga bajja baleeta amazzi nga bali mu kuzikiza naye nga nange mbadde ngenda kugenderamu balina obuyambi musobola kunyamba nentandikawo akabizinesi kange damu nentandika. Charles Ziwa agamba nti waliwo eyalese sigiri mu kayumba k'embaawo ng'omuliro gwandibanga kwe guvudde ne gusaanyawo amayumba amalala. Omuliro guvudde mu buyumba obubadde wano obuliraanye woofiisi yaffe obubadde obw'embaawo. Bitegeezebwa okuba nti omuntu yaleseemu akasigiri ne kabeera nga kabadde kakutte. SP Rogers Musana akulira poliisi y'Okaleerwe ategeezza nti bwe bategedde ku muliro guno banguye okusindikayo abasirikale okutangira abakyamu abandi badde batwala emmaali y'abantu nga mmotoka bazitegeeza mu budde kyokka ne zibula nga zigenze okutuuka ng'abatuuze bagulwanyisizza. Zibuzeemu katono ku kikuba ekibadde kibulakinga nga zibulamu nekituuka ku roundabout naye bamaze ne baziragira ne zituuka wano naye kirungi nti bagenza okutuuka ng'abatuuze omulimu bagukoze bulungi ne tuzikiza omuliro. Eruddeyo ogenza okujja ng'abantu bakoze omulimu gwabwe. So okwebaza kwange kugenda eri abantu anye nebaza ne Katonda temuli muntu afiiridde mu muliro guno. Ninyongera okwebaza ne gavumenti kale tetuukidde mu budde naye agezezzaako naye tusaba gavumenti era eddoboozi lyange nsaba lituuka wa Pulezidenti Museveni at least buli poliisi weeri ekimotoka ky'amazzi ne bwe kiba kimu baweewo ekimotoka ky'amazzi kibeerewo nga kiri alaati. Moses Nemisa yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.